Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano Bwangu webale kubeera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole ndi waneno ku Malakai Ecology Ekitende era nga gamba mukwano tonoonya wantu wala wona obokulera birthday party, graduation party oba mbaga jangu ku Malakai Ecology Ekitende ate nga munnange balina buli kyakulya balina ne rooms ez'omulembe wosobola okubeera nga ate ojja n'osulako ko n'owona empewo y'e Kampala erimu omukka omukyafu okitegedde mukwano era nga nyongera okugamba nti fe aba Sharita School of Beauty jeko kwambaza abagole na buli kimu Sharita's by the World School of Beauty yafe egenda kubeera ngetikira abaana nga lumu January n'olwekyo obeera wasomerawo gamba munno nti banange Madam Sharita yatugambye nga lumu January bagenda tutikira olwono muje mu registering deadline yo ku registering yanga 15 December okitegedde mukwano mukasera kano tugenda kubeera nga tugenda fenna ebuyikwe era nga tugenda kubeera nga tulaba omwana omwala omusaamya daddy musaamya mami musoga yalese omwami musoga bakikoze bulungi nnyo mukolo gwabe gwabadde mulungi nnyo wali eri ebuyikwe nga tugenda mu maka g'omwami headmaster gwe bayita Olube Frederick nga yazaala omukyala yafuuse ensonga omukyala omugezi omukyala ow'emikisa gwe bayita Nafula Jacqueline Ruth yabadde agenda n'omwami we gwe bayita Mr. Bwangu Emmanuel. Mr. Bwangu Emmanuel mwami musoga era nga azaalibwa eri Mayuge district bwe batyo bwe basituse ne bajja ne bakima omwana ow'obuwala banango omwana ow'obuwala ng'anyumye anti gomesi yazijje ku Sharita ezo latest gomesi ezakaja enviri yazikoledde ku Sharitas ezababuuza zonna ebikuga buli kimu kyabadde kirungi nnyo nebiteeteeyo era ogenda kubiraba twamwanguyiriza obulamu era nawe waliyo ng'oyagala tutegekera omukolo gwo gwonna osobola okujja ewaffe buli kimu ne tukitegeka okitegeera nga bwe twayambaza wamu n'okukola ku mukyala Jacqueline Ruth katugende tulabe omukolo gwe omwami yalese ebintu bingi bannange nagamba mwana gwo bisaana bukyangambera naawe ebintu bitambula olina emikisa olina empisa oli muntu w'abantu Jacqueline webale nnyo okubeera ng'otwesiga n'otubeera ng'otuwadde ebintu bwe bityo ku mukolo gwo leka tulabe omukolo guno tuva ku Delta TV tukole Metron wa Jacqueline kutumidde nti ebyaibo wajanga balala nga nkulaba olina malala nakuita buno obuwala obuyaye kumbe gwe toli omukwabo lavu ya mazima njafu so damn freshly sweet ebyaddalo nzikusa ntambula nvimba kululwa mwenya amazima nasima baby webale kutya yagala nsenseka lavu yange ulula buluzi webale kutegera nange nakutegera yagala nsenseka lavu yange ulula buluzi webale kutegera nange nakutegera baby wobakwe ngosanze omukyala atayomba nga talwana alinganze oba omukyayira ki nafuna gwe namala ebyabasajja napoa oli kirabo nafuna lekaleka kwefuge bekirumye banywa obutwa enzalo z'okulwanire zonna ziwangule yagala zenseka lavu yange ulula ndakusaba taata muzeeyi nanyini kasolya kano abaanirize ababuuzeeko abakulisa amakulu muzeeyi Olube abagenyi bano batukyalidde nkusaba obaanirize kubanga otusingako ekitiibwa ffenna abaliwo kitange tuyise mulino kubo lino nnyini lyebalimye ate Katonda atubeera bulungi nnyo kuba yagenze netonya enfuufu naye bamukawuta temulensi tuseredde bulungi nnyo tusebadde tuseeyeeya nga tewali addugadde n'omu obadda tetubeera aliikiridde nno mwattu obadda tubeesunze era nga gali mu kkubo
amaaso nafuwetusenga omulungi tulembedde tugateye batu byaffe twebaza abantu b'enjwe nga tubawa obugalo obwajjamu bwenyini basaana kitanga omulungi ennyo amazima gali ebyakaisaali byakaisaali nebyatonda byakatonda ate musaba amubuuzo bayajja kulya amateeka ag'ennono naga teyajja kulyawo okutuukiriza sandyagadde senga kulwange ng'omu tekinyumira senga alagayo mwana mulenzi ono ayinza okulagayo omukyami ngaye tuli nti omukolo guno gwakuzaalibwa ate nga tuli mu ddumbiizi tuli mu kasolya ak'ekitiibwa yagadde mwana mulenzi ono nkwate obubaka buno gaalubindi zino nzikwase senga ono azigule amaki amaaso agalagayo omwana munne ng'alagayo omuntu omutuufu ngagadde kakasi nti senga gaalubindi twazireese ate twareese gaalubindi okusoga zayite ez'omutiipo okutuuka obulungi nnyo awo nno ozigule amaaso omwana w'obulenzi agenda okujja nga gwe kennyini gw'omukuteka naswi akagalo bwe kati omutwale mu maaso g'abakulu banno weewaawo singa galubindi bw'oba ozifunye kiwa kati omuntu omulaba omutegeera bulungi ulire engalo za senga agadde nnyo ate kubanga mwewagira kale mwewaawo taata akwaniriza mu nju wansi w'akasolya kano kitange nyagadde nkuba mawulire ag'essanyu mpulira nti omulenzi yewuuyo abadde babiri abafaanagana naye oyo ye mutuufu lume mwanyi bategere tibayogeze waitezinawo kusoga verses buganda emusamya bugwe ematonga mbere kumung'ang'amia weyongere banyinaze bagenyi baffe tuli mu nnyumba muno olw'ensonga y'okuzaalibwa kwa mwami wange Emma owa omwana wange Jacqueline Nafula era nga y'ensonga emutiriza eggendo okutuuka mu kifo kino ngazze okuzaalibwa mu nnyumba muno. Erinnya ye mwana mulenzi Bwangu Emmanuel. Bwangu asinga kwagala nnyo Bwangu bala bamuyita Bwangu naye nga ye bwaba ne banne akozesa eryaki ya Bwangu wabuli kyakola akyanguya kiriza mutegeeze mwana mulenzi oyo yawebwa erinnya lya mukadde waffe Yesu ye Emmanuel ekitegeeza nti Katonda ayina ffe kitankiriza mutegeeze nti mwana mulenzi oyo yazaalibwa abazadde baffe balungi ennyo naye njagadde mutegeeze nti mwana mulenzi oyo ayina ekika waffe Busoga muyise mukose byebikakulikwa ebyamaanyi ebuki ebusoga ate nga mama waffe Nakiranda omuyise ki omuyise Kiranda kitange mwana mulenzi oyo yasoma naye bayasirwa amatikkira naye nga yakola ICT kafulu nnyo mu bya kompyuta naye kyeyamanya namanya nti buli muntu ayingidde mu kompyuta ye nayingirira ebintu ensi kwetambulira omwana mulenzi oyo alimu agriculture bweyagala ensigo ez'embala bweyagala emwanya zirimu omuramwa bweyagala ebijimusa kyeyagala kyonna mu kkowa eryo kitange omwana mulenzi omulimu gwakola
wako oyinza okusingana nga omutwalo kunywa amafuta ate nga bagongeza nebasa ejja kutaasaawo omukoze bulungi kubanga kibadde kiddako kyekyo yo kyanguyizanga wemmala okutunuulira ebifo ebitundu ebibiri enjuyi ebbiri oluli luli olwaise mukose mukozi olwa lweddira ki kibe mu ddoboozi lyo eno butu kyatulemu okutegeera kanyonyi eri abakiyita kinyonyi naye kimanyi nti kinyonyi kati ffe waffe bakadde abakulu bannange ffe tuli bakasimba obulungi nti bwewetegereza enjuyi ebbiri tewali kiziyiza era n'ekyo omwana afuuse omwana mugimu tuyimba akayimba konna akatereeza omutonzi webale kuntegera nange nakutegera yagala nsezeka lavu yange ulula buluzi webale kuntegera nange nakutegera. Come rain, come shine. I'm for you, baby. I'm for you. You're mine. Producer Brian. Pero lleno, chira mama, lava ndieno, kulinomu, kwagalomu. Telo cheno, chira. Tata ndaba basajja bakabaka n'abazaana bakabaka bambadde batya tata bambadde ebitega nswera so akuna akwambalira ddala ng'ajja bajjira ddala mu lubiri tata kuliko ayogera ku bonna tata kuliko ayogera kamukwasa akazinda l'omusoga kayisa akadogo oliko oba omuwa atandike omuvubuka omutambuze kitange amazima ameerere nganze tubalanga gaawa kitange ikkiriza nkutegeeze okugayitagayita n'okutyankatyanka n'endimi ed'endawulo kitange notulanga gaawano ye baba mwidye wano kitange balaba musitudde omuganda okuva eri ewa kitaffe kitange kiriza nkutegeeze twabisone yali omukulembeze w'e Kampala mpulira nanyini ddoboozi muzzukulu wa Gabunga ntegeeza Kizito mpulira kitange kiriza nkutegeeze nti mumbera mwe tuli mpulira omuganda anyigiriza omunyankola ali naitwe naye enkata yataasa ye taata mbasaba ye taata akwata ebigere by'ayina ye taata bwe babitwala ali naitwe ye taata oba ayagala mundu ye taata oba mmotoka akozesa ebigere atwala ali naitwe kitange nazzi kuno nga boogera mu maaso g'abakulu toyinza bakuba nkata mpulira kitange enkata eno ya mugaso nnyo eri obuganda kuba abengi byegonza enkata kitange kiriza nkutegeeze njagadde twebuluzeemu kitange okwateko obwoyi obwo mpulira nange nkwate obwoyi buno kitange ebingi binaabeeranga bibyo ebitono bye byange kotutteko kakumalenga
Kitange nganze ewaffe Buganda Jose yeta twasomanga katabo kakisimuluzo kitange mpulira tukutadde tanga tenya gadde tonye kifo kino kubana kisumuluzo kyambadde rangi y'enkyuka kyo wekiri abewange ngalo ngazabako kwagala dokubeta sakamba ganyeja katigiri kufunyeze siringa sangani sempulira kamiteni nasikira kaka sadoli tulaneta manino ko ebigawa yango fokesero Katonda kisaffe Katonda omwana era Katonda mwe mutukuvu Mukama atagwa otukwebaza webale ayi kabaka olw'ekifo kino olw'amaka gano Mudro Frederick ne Florence tukabaza Mukama olwa Jacqueline Ruth ate ne Emma n'abagenyi bonna baze nabo webale Mukama okuva enkya gye twatandikidde ng'obudde bulungi bwe butyo atuyongedde okubuwoomya kubanga twakusabye nga tukulisiga webale Mukama twakusabye n'abaana ono batambuze ero batuusizza Mukama tukwebaza n'akawogezi kano twongera okuteeka enteekateeka ezatandise dda ku makya era nga zijjagenda mu maaso ne kaakano Mukama ogulumizibwe mu buli kimu oyogeze abaana bo bano ababiri abatukulembera mu kiseera kino era Mukama ofuge olulimi lwabwe baleete ebigambo ebiwooma ebisanyukira olunaku luno ate Mukama n'okufuga obudde kubanga era babufuga taata w'ekisa w'omukisa buli nteekateeka yonna era n'omukisa gwa Katonda kitaffe omwana n'omutukuvu kale gubeere ku ffe gubeere ku bagole baffe mu linnya la Yesu Kristo Mukama waffe engalo za Mukama waffe ez'omuyiika abewange engalo sabasawo Tense baba basebo. Kale naffe bwetyo baby Tense baba nyabo. kale swere amakubo gabadde mulungi okujjako eno enkuba ye gatataganyizaamu Katonda tukolero kire. Thank you so much. Very nice. Daddy, when we went to the facility, I'm listening. We received some clients. I know. But the clients were all normal. All of them. Fingers for the normality of us. Apart from two, as my nurse has said. So when I put the barometer in one, the heart was pumping. Boom. Jackie. Ulina engalo for the name. Abaana beesinza otumwa naye kyensinza okwagala tebeesiza kala ya gavumenti eriko gezaako okugamba ki nteyiwalwano kyeya pasoni mulamba anti nange kyemugamba abaana beesiza gavumenti erijja erijja lyo eriwa gyosobola okundaga anti nga y'omwana evuddeko selekita kubira abaana bange babatambuze baddeyo okyalaba okwanjula n'embaga